nkwebaza n'ebirungi by'okola mwana gonkumye wafuuka butano wange okumya amaka gange mpawo gunyuma bonna bakabi obulungi bw'abakyala n'oyo gw'ozala wawali wamufa namufa bitole mpawo gunyuma bonna be bamu ne bw'oba munene ne bw'oba kato n'ekitiibwa ky'omukyala kyava mu ggulu kati nno weeragene ky'olina ekyo kyofaanana kubanga waliwo atakirina yo mugamba ki bannayuganda mwenna abagiriko Facts 256 Richie Talent representing ki olina amawulire agakuyitako olina goyagala okumanya ki olina ebyakuyise bayamanya mazima okay Richie wagwan is a brother oli study muganda wange obikola katato kasitokiriza muganda wange obikola badayi mbadde ebbanga nga nkunoonya nga waliwo akayimba kenda bakali mu kutrendinga ku social media ne challenges nengamba sinza butakunoonya sinza butakufuna soko buze ku balabi ba Facts 256 abalabi ba Facts 256 Bumpita Richie Talent, your new boyfriend in town. Mwebale kubeerawo, mwebale kusubscribinga, mwebale kwekumira ku channel eno. Yenze Richie Talent. Why Richie? Lwaki weyita Richie Talent? Richie Talent omanyi yenze Richard. Gwe Richard. Kati nga obimanyi ebintu bya music. Nosala. Nofuna kodi. Talent. Kubanga ekitonera ebintu obiwulira. Man. Okay fine. Mbadde nzanga nkufollowinga waliwo project sofa zokozeeko zetwalyagadde n'omulabi wa Facts 256 amanyiko waliwo project zoyinza okutumenyerako zokozeeko sofa project zenkozeeko nkoze project yange yasooka bagita yeggwe nebaza omutonze yakuntondera cause such a blessing nkwebaza n'ebirungi by'okola mwana gonkumye wafuuka butano wange okumya amaka gange bakayita yeggwe awo wali onkutudde wankuba wano niiru naye nga muganda era njagala okwebaza mwana naye bale tuteekerangayo music waffe bwekiri maani tukwebaza ekyensuso man kati ate yaddakaawo waliwo project gye bayita ndiwuwo gye nakola n'omukyalo omu awo jjukira kati essaawa eno ku project gye bayita ekitiibwa ky'abakyala nakuzudde ku kayimba ako neŋŋamba Richie nyina okuddamu okumunoonyaako abantu bangi bayimbye ku bakyala bangi bayimbye ku bamaama simanyi waliwo omuyimbi baali bamuyita Jamal ye yasinga ng'okuyimba ku bakyala abakyala mbayita bazira kuba be bagumira ebisinga man kati wenagenza okuwulira ekitiibwa ky'abakyala neŋŋamba nonono ojja onyinyonyole concept wagijje ku ki olina omukyala gwe walaba n'ogamba she deserves okuba nti muwa akayimba kano kyenjagala onyinyonyole about oluyimba lw'ekitiibwa ky'abakyala akosa ebintu bingi nnyo ebyapeninze man naye ate abakyala bano bansuso batya abakyala be batuzaala nkiraba bwe tuva ewaka ne tujja mu nsi eno gye bagaa nti ensi ekuba man abantu abatukakkanyira baki bakazi kakati nga kinnuma waliwo omukyalo omu gwe nalaba bambi nga yeemalamu amaanyi yalaba mukyala munne bambi nendaba nga akoze eki aweddemu amaanyi so kyankwatako nnyo neŋŋamba naye omukyala lwaki aba yeemalamu amaanyi just olina kwefaako nga bw'oli osobole okutuuka ku eri level naye ate tekikugjawo kubambu oli wakabi tigwe nakazadde w'eggwanga okitegeera olina vasi gy'okubye n'ogamba mpaawo gwonyoma egamba mpaawo gwonyoma bonna be bamu obulungi bw'abakyala n'oyo gw'ozala wawali wamufa keeko kebadde noonya ani yawandiika oluyimba luno Richie? Oluyimba ennyimba zange zonna nze nzewandiikira. Are you sure? Yes, ng'oli talented. Thank you, bro. Ani yalukubye luno? Nakoze ne producer Renex. Ali atya goyo guy. Renex patani waka. Ayombera mu WhatsApp nga ndamukyawa nzija mukulu nzija tata. Ya kama styling no kama styling. Byonna yabikola. Yaman bamuta Renex patani. Yaman nalabya akawala ke watadde mu video. Ekala wakajje wali. Munaye. Munaye akala. Akawala wakajje. Akala ku munange.
nakasanga nange eyo Richie mulira batulinayo boyfriend yafuka nafuna girlfriend in town omanyi you a new boyfriend in town no kati mune new boyfriend in town yaliwa yafuna girlfriend in town nenda sichezo naye that kagal kamodo bambi kachala kamodo bakaita Shama okay bambi kajja kushoot yange nekangamba Richie the song is nice tusobola bikola tukole nkagamba no worries kati bano ba Vixen abamu bagamba bo Vixen bwe kigwa bwe kityo nga abadde abirina mwera mu bikola nedda omanyi buli muntu alina engeri gye yeetwalamu nakiki kyoyagala mu eno industry kibange kyakutwala mu industry kumala bintu ebyo ojja bimala kubanga era biggwanga naye obeera olina ekigendererwa mu gyolaga mu maaso anti nga bw'omanyi era bizanga omuzigo kati imbi enaali eyo ng'ofa nnyo ku kariyayo focus ebyo bijjanga naye funa engeri gy'obyebalamu kati sofa video ani yagitadeko ekifaananyi oluyimba lutadeko ekifaananyi omusajja yakoze video eyakabi bamuyita Nyanja abamu bamuyita St Jude mutegedde yeyakubye zishots ezo Rosa Uganda Rosa ya video najirabye akawala nga katukula ate nawe nobikola nayamba kyekyo tuteka mba sister baffe okuva eri mu north ate wamanyi ezalagirwa mama tukiwanikira ddala concept ani yagiwandiika like director twatula tunaleta side ye like noleta side yo nenete yange netwozaamu director nagamba kati bano baloko nyonyonyo kati tuzinge bwe tutitula video nga tugikumira ku standard so bwekitobe kyali kyakabinyo Richie tubadde tutunuulira kalya z'abaana abato oba buli awo abazze mu music industry abali mu kutambula nga bagamba nti oba oli awo waleetaaga omuntu nabeera ne management empushinga oba oli awo ebimu byotasobola kumala noba nga wali wakuyambako siyinza kumanya nalabye video nendaba nga amaanyi mangi tene promotion kuba kati naye awali awo Richie story ki olinayo kulimu right about now na omusajja gwenkola naye bamwita Chris mu Chris management naye nga bomanyi music yetaaga emikono egyenjawulo ono nakwata nono nakwata eri ate egy'amaanyi so ne connections nazo tuzeetaaga so bw'obanga oli eyo nga music wa Richie Talent akunyumirwa ng'olina ky'osobola omugattako tetugamba mbu nno twasiiringa okitegeera twagala kwekwatako Chris management naawe osobola okujja ne tuyunga emikono ayini tupushinga ekintu kino tukiteekawa waggulu brand ne tugiteekayo nsuubira kyekisinga obukulu buli muntu bw'ojja tukwaniriza obaako nekyogattako kiba kikola sofa ndowooza mukitegedde ekyo bwe tuba tutunuulira abantu abagala okuyambako ku talents nga naawe kenyini omuyimbi weefaako ng'omuntu naye waliwo kye bayita okuteerawo omuntu omugongo abalala bayimba mbwe ebbango baliwanika waliwo otuuka ekiseera ng'owulira waliwo ayagala ateekewo ebbango gweomulinnyeko kyengezeko otegeeza nti collaborations zino zino engeri gye zigatta abantu n'okwatayo ku audience yono n'okwatayo ku audience yono simanyi gwe okirowoozaako kyera bw'obanga olinayo omuntu gw'osobola okukola naye gwe olowooza walikoze naani actually mbadde mabegaawo nga nkiriko nnyo ne lwakuba abamu abayimbi bakulu baffe oluusi baba bize oluusi bwakuwa oluyimba ate mufundikira tekiwedde bulungi video oluusi tagikuwa kakati so nga ate nze munaye njagala nkole n'omuntu nga tugenda kukkaanya bintu bibeere complete okitegedde nga tukola omulimu lwa bwagazi okitegeera so mbalowoozaako we bali awo n'oluyimba lwe nawandika lwe nali njagala okukola n'omukyalo omu okuba sijja mwogera sagala nnyo okwogera ku bantu naye management ye nensaba miliyoni 10 ng'ate bangamba nze nkola video nze nkola audio nze nkola video ate bo video bagitwala ku channel yawe nenda bawaawo nga waliwo ekikono kati nozirabo nengamba kansoke nkole projects zange mpola tomanya abayimbi abakabi bajja kusobola bagambe nti omuvubuka katumuwa omukono ekintu kibenga kitambula nga bamaze okulaba kyokolako kino kimenya kubanga nze mba ndowooza ng'omuyimbi bw'olaba oli nga alina talent byayagala obikola asobola okuyimba naawe
beta muwo mukono naye ne mutambula no kira kachiri side bbiri nyinza okubanga time je nagenderamu ye yali enfu oba wapima bakava mu covid ngembera nga yali busy kakati nga tasobola kungamba nti Richie nedda naye nga alina kugobera mu ngeri eyo ya ojoddemu omugezeeko labe oba omutima gwafa sikufa kisinga obukulu kasa tobanga tusobola okwatagana ekintu netukikola gweolaba kiki oba oliawo mmwe abali mu entertainment industry naye nga mugezaako okusamba buli wamu kiki oba oliawo abo abaali babaddeyo koba n'abaliyo kiyinza okugoga nti kibasaba bakitukolere abayimbi ababaddewo sofa ababaddewo for some time kiki kye bandibadde bakolera the young generation bw'oba olaba ne music industry right about now kyendowooza abayimbi abanene kati kye basobola okukola kuteekayo bayimbi bayimba bulungi bibalabye talenti ze balabye namkwatako bali baganda bafe muzire ensi we bakikola kitegera nti osanga Davido nga aleso oleta Dama n'aleta Zuchu okitegedde ne tulaba kwa Harmonize okitegera kati kye balina okukola era kuba wano simanyi wano kyeka kikalubamu oba lwaki oba abaana bannambi oba kasente bakyakagala oba ati ati mune boleeta omwana akosola abondeeta nitukola ebintu ebyo ne streamlining nebitambula nomanya muyimbi afuna kino era account esigala yegazi wallet nesanyuka wallet esigala esanyuka nti nebobera waka omuyimbi bamuyite nakola nofuna akasente naye wano simancheko oba byonna biri awo tekyabulamu naye abasobola kitereza bakikole kuba basobola basobola lwakuba n'abayimbi ba wano bwe bakuyamba ate ofuuka zike walaba muganda waffe wano omu ng'akaaba mimbi amuleese bamaze omuteekayo mimbi nakolaki n'amala n'amukyambuwa asirikinga ninja n'abula bagenda omunoonya mu mpaka nga talabikako bagenda okuddamu omunoonya nga yagenze bweru kityo naffe abayimbi tube n'empisa mwana omuntu bwakuteekamu tayimu ye nakutaddemu sente ze akakosi oyinza okungamba Richie jangu tugende n'otambuza n'ontwala wano nga mutuuka bamwenya ne bagamba tugenda kukola niga bamanyi go okitegedde nze go tutenyinza obutakitwala nga zamba twatuse babadde bakuba bukubi naye ga bamanyi go time gyotaddemu connection ezo go bawazizimba so nafa abayimbi abato abagala okufuuka abakabi tubeeremu ate tuleme kubeera ononyi yaman ntitegeera bulungi nnyo styles nyingi zoba oliawo zosobola okuyimba nkuwulira nnyo kakana at the same time nenkuwulirako ng'oyinza okuba zadiko za dancehall simanyi kiki versatile oba olina wejja okusiringira we tuba tukumanyirira right about now olaba obeera ng'oli rising star kati nga bwendi omanye koko gye basazeeko omutwe epapaala oba bwoti alo kyali wange atera okukologera bagye wakakopa okola otya opapaalamu ng'onoonya ki woyitira naye nga kyemmanyi banega tugenda kuba music omulungi abali eno mundongo abagala okudigida ekibaalabaala tuzirina okitegeera abantu abagala okuwuliriza obuwuliriza music omanyi waliwo abantu abawuliriza ali mu mmotoka avuga ali ku luguudo agenda akamumuza ebirowoozo kyammanyi mukama ajja tusaasira tujja kukola ekisinga okuba ekirimu okay fine kiki oba oliawo ebimu obadde obyogedde kiki kyoyinza okusuubiza abatulaba tubulire ku channel social media platforms zisobola okusanga video nawa gyotunzeeko sofa ku muziki ku digital platforms ze bayinza okuba nga balaga ne ba downloading right about now abatulaba ku Kakos Facts 256 yaman Richie Talent kyabasaba bannayuganda mwenna n'abali mu nsi endala basaba mumpe ku matu mumuwulirize basaba mumpulirize music wange mumuwulirize mumpe omukisa nange munteeke mu bantu ensonga tubenga tusobola okukola ki okugikwasaganya abagala music wange online YouTube ojja genda ku channel ya Richie Talent channel ya Richie Talent eriko music w'omutuufu yadde nti waliwo abalala bamuteekayo naye genda ku channel ya Richie Talent osubscribing onyige kade video zonna ziberenga zikutuukako buli kyetuteekayo digital platforms music kwali Apple iTunes ona digital platforms zonna music kwali bwekitobo kiri oba tufune ku kishuga mami kitukwatemu olaba otya nze ndaba osobola mirimo tosobola
abali ebweru wama abali diaspora abali Abu Dhabi omuvubuka wonanyirira byonna ajja bikola kakati tuleme kitwalira mu kitinga bokirese kitwale ntya tugambe bwe tuti kandi kitiba kya okyala tugambe bwe tuti nti abakyala mwenna bakayimba kakoledde akayimba nga kakoledde supporting a Richie Talent kyekyoka okitege supporting a Richie Talent otyo kufumbirwa abavubuka naku zino omwe bahasola abanoonya sente za video biki mwekanga mukoze ebintu bwe bityo man no olusi nengeri gyoyogedde n'abantu kakatiza abalaba abali ku channel ya Kakos Facts 256 yeah man Richie Talent mumuyambeko wosobola naye taskis kale pawo gowana waliyo munyuma bonna bakabi obulungi bw'abakyala nina line gye njagala obbabulira egamba babavuma ku makya ate ekiro basanga mu busonda bannanga amanyi g'omukyala gabuuzeeko anko musuuza oyita amafene naye alina gwakabya n'omuleme yewalula naye alina mukabira ebiyita ekiro n'abalalu babafuŋŋana teri mukazi mubi gw'olina kwefaako nga bw'oli nomate ebbere likoma ku lubuto gundi legalegako abakulinze bangi yo Facts 256 naye nga Kakos bakyali baffe soko babongeko sofanze nkute man nga sinavaawo njagala okwebaza team Richie Talent bane mukola omulimu gw'amaanyi nyonyo manager wange manager Chris thank you so much okola omulimu gwa tendo waliwo omukyalo owakabi bamuyita promoter Sala ku Zai mutegedde mumanyi promoter Sala webale kunjagala nnyo webale kuteekayo music bambi thank you so much simanyi ngeje nyiza kyogera ne bambi ambereddewo omukyalo oyo big up on yourself bakyali bange ku Yuga Music Studio bale Kakos tulina studio bagita Yuga Music abaana basobola okujja ne bakuba endongo yes abaana bajje bawe namba esimu katika mbawe namba yange in case oyagala ebyo byonna ku studio biki wandika 0705 78 97 15 ngidemu 0705 78 97 15 dona abagala production abagala okwogera ne Rich Talent basobola okubanga bakikwasa bajja tubenga tukikola ensonga zo tuzimali nga tonna nsibula soko mpeyo kayimba kawali waliwo kali kayegwe mpamu vasi kayimba kali kantwalaganyako kankwe vasi esooka nebaza omutonze yakuntondera cause such a blessing kwebaza n'ebirungi byokola mwana gw'onkumye wafuuka butano wange okumya amaka gaffe nkuyita banka yange kume byama byange singa tewali gwe ani yandigumidde embeera zange yatisa future yange ngojeko mukama olina olugendo gange nze nakutamira bwenge aba bajegera babere kwekyo kyakabinyo Richie webale kubeera ku channel yaffe webale kutukyalirako subscribe teberabira mwana kyakabi mbere bangi omusajja abenga addamu amaanyi ate mbyakola man nice